Akawungeezi k'eggulu akakiiko k'ebyokulonda kalangiridde munnakibiina ki NUP John Bosco Sserunkuuma amanyiddwa nga Kaana Kambaata ku bwa mmeeya wa munisipaali y'e Nansana nga yawangudde banne abalala babadde avuganya nabo bataano okuli munna NRM Hamidu Kizito Nsubuga, owa DP Richard Kaziwe, abadde mmeeya w'e Nansana Regina Bakitte n'abalala. Ono yawangudde n'obululu 1,968 nga yaddiriddwa munna NRM Hamidu Kizito n'obululu 969 ng'abadde mmeeya wa munisipaali eno Regina Bakitte yafunye obululu 645. Ye Sserunkuuma yategeezezza okusoomoozebwa kwe yayiseemu n'asiima abantu abamuyiridde obululu n'abamubeereddewo okulaba ng'ataasa obuwanguzi bwe. Nsaba okwebaza abantu bonna betutambudde nabo mu lugendo luno. Namwe abamawulire mbeebaza kubanga mubaddewo okuva gye twatandikira nga tubuuka ebisenge mpaka ku lunaku luno. Neebaza ttiimu zonna ezikoze omulimu omulungi okulaba nga tujjayo obuwanguzi buno eno. Ono ayogedde byagenda okutandikirako nga mmeeya. Wonna we nagendanga nabagambanga nti kino kisusse emiranga mingi. Ne mbagamba bwe nfuuka mmeeya ezimu ku priorities zange okubakenderezaako ku misolo egyo. Ate yo mu munisipaali ya Makindye Ssaabagabo akakiiko kalangiridde munna NRM John Bosco Galabuzi ng'omuwanguzi ku kifo kya mmeeya. Ono yawangudde n'obululu 4,672 n'addirirwa munna NUP Ziwa Yusufu Bugagga n'obululu 1,277. Kaseera kabadde kanene gibadde emyaka nga 25 nga tefuna ku bukulembeze mu Ssaabagabo. Kati n'abantu ba Ssaabagabo beesiimye ebintu jjajja byonna byaweereza okuva ggulu bigenda okutuuka nga tewali kwekwasa, tewali gamba nti ate ono alidde oba talidde. Olunaku lw'eggulu abavuganya ku bifo eby'enjawulo baavuddeyo ne bategeeza nga akakiiko k'ebyokulonda bwe keekobanye n'aba NRM okutwala obuwanguzi bwabwe. I was so much surprised to hear you read that lady. It is very unfair. We go through a lot. Campaigns are very hectic. We have done a lot of things. For us, we don't rig, we don't cheat. We do everything the right way. It is very unfair, Mr. Trubert. You're facilitating murder. People are going to kill each other. We are neighbors. Kati olwaleero atwala ebyokulonda ewa Kiso Tolbert Musinguzi avuddeyo n'ategeeza nga ye bw'alangirira ebibeera bimuweereddwa. N'obu tuba tugenze mu kkooti teri mulala gwe babuuza ekintu ekyo kujjako presiding officer. Kubanga ne returning officer tabeera ku polling station. Omulimu gwa returning officer ku lunaku olwo lwaku kuresiivinga ebivudde ku polling station n'abigatta n'alangirira ng'ayogera nti kusinziira ku byenfunye kuva mu ba presiding officers bange enamba ziri bwe ziti. Kyokka ono agamba nti balina okwemulugunya kwe baafunye era nga batandise okunoonyereza ku bakozi baabwe olw'emivuyo gino. Waliwo ba presiding officers baffe engeri gye beeyisaamu oyinza okusanga nti teri professional kubanga tukkiriza this is politics. Wano waategeerezza nti anaakwatibwa mu mivuyo gino waakuvunaanibwa nga ye omuntu ssekinnoomu. You will be held liable as an individual for submitting wrong returns to the returning officer. So if waliwo abenyigira mu bintu ebyo mubikomye wobanga oli mu kipulaninga kitegeere kuva leero. Baba balina okwemulugunya abawadde amagezi okuddukira mu kkooti bafune obwenkanya. You can have recourse to the commission and bring your complaints to the commission. They will be handled. Where it is beyond the commission, you will go to the courts of law and we shall get to know who is doing what. Teddy Nakaliga, Agafeyo ku Spark TV.